Mariam Byogero mutuuze w'Ekaggo Embuya mu ggombolola y'e Nakawa ng'aweza emyaka 58 ono nnamwandu nga n'omwana omu yekka gwe yazaala yamufaako dda. Waliwo omuzirakisa eyamuwa ekifo we yakuba ekibaawo w'abeera era ng'akola gwa kulonda bucupa okusobola okwebeezaawo. Nali njoleza abantu ngoye abantu baabula. Nfuna mukyalumu ayagala omwoleza okubeerawo n'enzira mu bicupa. Oluusi nonda kironga nnya kati batugula enusu 7. Byogero y'omu ku bakadde abakuŋŋaanidde Embuya mu muluka gw'e Nakawa ababadde bazze okugabulwa abakulembeze b'eno nga babayozaayoza okumalako omwaka. Wagula amanda ga 10 tegasaana kuggiisa mmere, tegasaana kuggiisa bijanjaalo. Kyokka ate nga ssente za sseegi z'omuwa bamuwa emitwalo 2.5 buli mwezi. Emitwalo 2.5 buli mwezi kitegeeza omukadde afuna nusu 8 buli lunaku. Olunana terusobola kugula manda gaggiisa bijanjaalo. Terusobola kugula manda gaggiisa nva zonna oba mmere. So ne wesanga nti bali mu bwetaavu obw'amaanyi. Eno abamu balina ennyumba z'abapangisa gye basinzidde ne bakubira omulanga eri bekikwatako okulekerawo okubaggyako omusolo ku buyumba bwabwe nti bwe bwokka bwe balina okubayimirizaawo. Nga bwe ndi omukadde ennyo obwo obuyumba obuzigo 2 oba 3 bwe bunyimirizaawo okulabirira amaka gigenda sigalamu. Olinawo luumu 2 bakuleke oleme kusasula musolo. Fe abakadde tetukola tukeera kutuula butuuze amagulu ganuma. Kati abakulembeze mu ggombolola y'e Nakawa bategeezezza nga bwe bagenda okuyisa ekiteeso okulaba nga abakadde abalina ennyumba ezipangisibwa tebaggyibwako misolo. Ffe ng'eggombolola ya Nakawa tuli bamalirivu okutandika olugendo olw'okusaba etteeka likolebwemu ennengoosereza nga ligamba nti abakadde omukadde omuntu atandika ku myaka 6 n'okwambuka waggulu talina kusasula musolo gw'amayumba, talina kusasula property tax. Mu ngeri y'emu ekitongole ky'obwannakyewa Kimuvulana Foundation Uganda kisisinkanye abaana b'oku nguudo mu disitulikiti y'e Mukono n'ekigendererwa eky'okusitula omwana omulenzi engeri gye kiri nti omuwendo gwabwe gwe gusinga obungi ku nguudo. Eric Yiga akulira ekitongole kino agamba enfunda nnyingi omwana omuwala yazze asuusuutibwa omwana omulenzi n'alekebwa emabega. Twakizuula nti omwana omulenzi yali alekeddwa emabega okusinziira ng'olaba nti ate omuwala bamuteeseteese ate omwana omulenzi nga tebamuteeseteese nga tulaba nti oba tuteeseteese mwana mulenzi ng'oteeseteese omuwala oba nga yozezza nayanika mu ttaka. Abatuuze bagamba abaana bano basanga okusoomoozebwa olw'abantu ababakolako obulabe naddala mu biseera eby'ekiro. Abavubuka bano b'emyaka 25, 18 ekiro basanga bali mu bukutiya nga beebase ne bakakwata eno waggulu waako ataddemu omutwe yeebulizzaamu bakwata eno waggulu bamugamba leeteza street. Okubanaazaako ennaku y'oku luguudo abaana bano badduukiriddwa n'engoye kw'ossa n'ebyokulya. Bano balina essuubi nti singa abaana bano bakwatibwako osanga banditereera kw'ossa n'obulamu bwabwe okukyuka.